kulw'omukisa gw'atuwadde Mukama bw'atuleseewo nga tukyassa omukka ogw'obulamu. Tumwebaza olw'ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Erinnya lye ettukuvu lyebazibwe era liweebwe ennyo ekitiibwa. Ndi musanyufu nnyo okuba nga Mukama atuwadde omukisa n'olunaku olwaleero okweyongerayo n'ebyokuyiga byaffe. Erinnya lya Katonda waffe ligulumizibwe nnyo. Njagala okwebaza abo bonna abeegasse ku mukutu guno, era njagala okwebaza abateesiteesi, ate era njagala okwebaza buli omu gy'asinziira okugoberera ebigambo bino, nga mwebaza nnyo okuba nti afuuse ekitundu ku nteekateeka eno ey'olunaku olwaleero. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Wenna gy'osinziira okugoberera nkutumirako nnyo. Nkusaba n'ebigambo bino tobiwuliriza wekka, naye bitegeezeeko n'abalala basobole okubeera nga babiyiga, nga babimanya, nga babitegeera, tusobole ffenna okutambulira awamu olw'okuzimba amaka agulumisa erinnya lya Katonda waffe era agaliweesa ekitiibwa. Ensonga gye tuliko ya bufumbo n'amaka, naye nga tugyogerera mu basingoozi, abantu abatannaba kufuna babeezi naye nga balina enteekateeka mu bulamu bwabwe efuna ababeezi, olwo nno basobole okubeera n'amaka amalungi, amasanyufu era agajjudde emirembe. Ekyo Katonda kyayagaliza buli muvubuka, kyayagaliza buli mwana omuwala era kyayagaliza buli mwana omulenzi. Kale nno katusabe tuyige. Kitaffe omwagalwa, Katonda nannyini buyinza, tukwebaza kubanga oyigiriza obulamu bwaffe okuva lwe twatandika. N'olwaleero Mukama tugenda okuyiga, jangu otulungamye otuyigirize ng'ekisa kyo bwe kiri, bwe tusabye n'okwebaza okuyita mu linnya lyo Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Tukyagenda mu maaso era nga bwe nabategeezezza, ne wiiki yaffe ey'okusaba n'okudda obujja eri abavubuka, naye ng'amaanyi tusinze kugasimba ku relationships, tusinze kugasimba ku marriage and family. Ekimu ku kintu abantu kye batakyayagala kuyigako nnyo ge maka. Abasinga baakikyawa, abalala tebakyakyagala, abamu bakirabanga ekitalina mugaso, n'abamu balowooza nti waliwo ebingi eby'enjawulo bye basobola okuteekawo mu kifo ky'amaka era bataddewo emize emirala. Abangi mu kifo ky'okuba n'amaka basazewo okwematiza, abalala mu kifo ky'okuba n'amaka basazewo bukaba, abalala mu kifo ky'okuba n'amaka basazewo okuyingira bisiyaga, ne bamaliriza ng'obulamu bwabwe buvudde ku nteekateeka ya Katonda. Okubonaabona kungi ne kubabeerako, ate n'ebiruubirirwa bya Katonda eri amaka n'obufumbo ne batasobola kubituukako. Olw'ensonga eyo kyenva mbategeeza mwenna abavubuka nti Katonda yalaba nga si kirungi omuntu okubeera yekka ne yeeyama okumukolera omubeezi amusaanira. Omulundi guli nanyweza ensonga eyo era ne ntegeeza nti abavubuka mwenna abawulira ebigambo bino mbeegayirira mutandike okuteeka mu birowoozo byammwe ne mu kufumiitiriza kwammwe ne mu ndaba yammwe ey'ebintu, mutandike okuteekamu ekigambo ekiyitibwa amaka, mutandike okuteekamu ekigambo ekiyitibwa obufumbo, mutandike okuteekateeka obwongo bwammwe okugafuna, kubanga kya bugagga Katonda kye yatuwa. Buli muvubuka yenna ky'ateekwa okufuna olw'okuba n'essanyu, olw'okuba n'emirembe n'okutuuka ku biruubirwa bya Katonda. Kyenva nno nsaba nti tewabaawo n'omu yenna alowooza nti okutandika obufumbo kintu kiri optional, osobola okusalawo okuba nabwo oba okusalawo obutaba nabwo. Kituufu kisigala mu buyinza bwa muntu okusalawo obufumbo okuba nabwo obutaba nabwo, naye ekyo tekijjaawo kuba nti obulamu bwe bubwetaaga. Era ensonga lwaki abavubuka bangi bagudde mu mize emizibu, y'ensonga lwaki abavubuka bangi bagudde mu mize emikambwe. N'abo aboogera nti baagala nnyo okuba single life is good, single life is sweet, bonna boogera kungulu, naye munda mu mitima gyabwe bakimanyidde ddala awatali kubuusabuusa nti okubeera n'omwami oba okubeera n'omukyala it is the best option, kye kintu ekiyinza okubeera ekirungi omuntu yenna kye yandyekoledde. Nkubiriza abawala abalowooza nti banoonya nnyo ssente
abamu ne balowooza nti okunoonya ssente kukira okuba n'amaka amasanyufu, okuba n'amaka agalina emirembe. Beekoze bubi kubanga enkomerero ya byonna ensimbi bagenda kuzikuŋŋaanya mu bungi bwazo nga bye bazeetaaga, naye bajja kutuuka ekiseera ng'ate ekyetaago kyabwe bufumbo n'amaka, ng'ate oluusi emyaka mwe batuuse ate tebakyasobola kwanguwa kufuna bufumbo, ate basaasaanye ensimbi ezo zonna ze bakuŋŋaanyiza ate okuba n'amaka. Enkomerero ya byonna babeere nga bali mu ssaako ey'ebizibu ebifaanana. Kale no kyenva mbakoowoola mwenna era kye njagala okubategeeza nti Katonda oyo ow'ekisa era ow'okwagala eyateekateeka obufumbo n'amaka tumwekwase, atusobozese okuzimba amaka aganaaweesa erinnya ly'ekitiibwa, kubanga bwe tunaagabeeramu tujja kubeera basanyufu era nga tulina emirembe. Oyo Katonda eyagamba nti si kirungi omuntu okubeera yekka n'amukolera omubeezi amusaanira mu Lubereberye 2:18. Ate era ye Katonda eyayogera mu Bebulaniya 13:4 nti obufumbo butukuvu n'ekitanda kirongoofu, naye abakaba n'abenzi Mukama alibasalira omusango. Era y'oyo eyayogera mu kitabo kya Ngero essula 18 onyolwa 22 alaba omukazi okumufumbirwa, alaba ekirungi era afuna okuganja okuva eri Mukama. Ebyawandiikibwa bitulaga nti obufumbo kyetaago, era buli muntu yenna bw'anaabufuna nga bwe nabannyonnyolako omulundi guli bulimu ebirungi. Tukubiriza abavubuka era nga tubakunga baagale obufumbo, babwettanire, babuyingiremu, babubeeremu, kibasobozese okubeera n'emikisa egyo Katonda gye yasuubiza abo bonna abafumbiriganwa. Bayibuli yennyini ennyonnyola n'egamba mu kitabo kya Mubuulizi essula ey'okuna onyolwa 9 paka 10 nti ababiri basinga omu, kubanga mpeera ki gye baweebwa esinga obulungi nga bali babiri. Agamba nti bwe bagwa omu ayimusa munne, naye zimusanze oyo ali yekka, zimusanze oyo omuvubuka ali yekka, kubanga okubeera yekka yeggyeko omukisa ogw'okugabana ku mikisa gya Mukama. Ani anaamuyimusa? Kyemuva mulya capati n'ebijanjaalo ebitayidde. Abamu mugula ekikomando kya 600 tebateekamu mpeke yonna ya kijanjaalo, capati bayiwako supu. Kaakati omuntu n'olwoka weebaka nga n'ebyenda tebiyinza gaaya mmere gy'olidde, eŋŋano mbisi n'ebijanjaalo bibisi, gwe nolowooza nti oli mu bulamu bulungi. Musaasaanya ssente nnyingi nnyo nga muli mwekka, n'okusinga ze mugenda okusaasaanya nga muli mu bufumbo, oba ekyo temukimanyi mwe abalowooza nti mutya obuvunaanyizibwa. Njagala okubategeeza zimusanze oyo ali yekka, kubanga atidde obuvunaanyizibwa, ate bwe yandibadde asitula Mukama n'abumuweeramu omukisa. Zimusanze oli ali yekka, kubanga bw'aligwa teri agenda kuyamba. Buyise bw'omu ensega yeebika nti bannange yafudde, naye teyinayinza kumanya nti yafudde paka atuulidde ekivundu mu nnyumba. Olabye nnyo muvubuka gwe, zikusanze gwe ali wekka. Weetaaga amaka, weetaaga obufumbo, weetaaga okuyingira mu nteekateeka ya Katonda eno gye yateekawo. Olwo nno obulamu bwo busobole okuganyulwa mu kufuuka omufumbo. Waliwo bingi by'ofiirwa, waliwo bingi by'otajja kufuna, waliwo bingi by'otagenda kukwatako okuggyako ng'oyingidde amaka ng'otandise obufumbo. Maturity in mind and reasoning. Ogenda kukula mu kulowooza, okule mu kumanya, okule ne mu kutegeera. Bavubuka bangi balowooza nti balowooza nnyo, naye bw'onaamala okuwasa lw'ogenda okukizuula nti obadde tolowooza bulungi. Naffe bwe twali nga tetunnaba kuwasa na kuyingira maka twali tulowooza nti tulowooza nnyo. Tumaze kugayingiramu ne tumanya nti okulowooza kwe twalowoozanga kwali kunafu nnyo, nga kutono nnyo, ng'era kwa kito ddala. Y'ensonga lwaki n'abaana abawala bangi tebaagala na kufumbirwa bavubuka bamu, kubanga ebirowoozo bye bikyali bito. Yingira obufumbo n'amaka, okule mu kumanya, okule mu kutegeera, otandike okubeera omuntu omukulu. Kizibu nnyo okulonda ku bwerosi okukulembera ekyalo nga toyina maka g'okulembera. Kizibu nnyo okulonda ku bukulembeze nga toyina maka g'okulembera. Kizibu nnyo abantu okussaamu ekitiibwa ku kyalo nga toyina maka g'okulembera.
buli wobeera wonna nga towasanga buli muntu gw'ogamba nti sinnaba kuwasa nawe oba ogenze mu banka kufuna looni n'ogamba nti sirina mukazi sirina baana batandika okweraliikirira naddala nga tolina kyosingayo balaba ne mukutambula ogenda eruuyi n'eruuyi ekigambo ky'okubeera omufumbo kizitowa kale nensi okulabamu obuvunaanyizibwa n'okulabamu omugaso yingira amaka kubanga mukama ekyo kyakuyita okukola nkowoola abavubuka okwongera okubeera ekitundu ku maka okuyingira obufumbo si kukula bukuzi mu birowoozo byo kyokka naye n'okufuna ekitiibwa to earn respect and dignity otandika okufuna ekitiibwa ku kitundu abantu batandika okutunuulira ng'omuntu alina obusobozi omuntu atannaba kulabirira ku bantu balala ng'obavunaanyizibwako okuva ku nkya paka kawungeezi obuvunaanyizibwa olina butono ensonga lwaki osula mu lumuyo bw'omu gw'omuvubuka omulenzi n'oteekamu ebitebe ne bijjula nga ne wooyita tolinaawo bw'omala n'osirituka n'ogwa omuntu ogukuba ku firiigi amagulu weesaaga ali ku ttivi emikono ate nga gigudde ku mmeeza kubanga kaluumu konna kajjudde ebintu wakateekamu biwuufu ebiduduma ebikuba naye newankubadde nga kafaanana bwe katyo tolina respect kaakati muyingire obufumbo mulege ku kitiibwa okuyita nti mukyala gundi kimala basajja bangi okwesega kituufu abasajja bakwanyi era bakwana buli muntu naye kasita omukazi amanyibwa nti oyo alina nnyini ye mukazi mufumbo abasajja abandize 10 waawasigadde 2 ate nga bazira to earn respect and dignity teri muntu awa kitiibwa muntu atali mufumbo olw'ekyo ekyo kikulu nnyo era ensi ekyetaaga era nsaba abavubuka mwenna abawuliriza ebigambo bino mumanye ti amaka gagenda kubaako n'eddala we gabateeka amaka gagenda kubayamba okwanganga ekizibu ky'okubeera mwekka to solve the problem of loneliness abaana abawala bangi bali bokka kyeva nkowoola abavubuka abali eyo muliriddawa okuwonya abaana baffe embeera ey'obwannamunigina bantu bangi babeera baseka ku makubo babeera ku street seko nga baseka babeera ku tiktok okwo ne bakola vidiyo babeera ku Facebook ne WhatsApp ne bapostinga ne bateekako captions ennungi eziraga nti bali mu bulamu obusanyufu naye abaana abawala bangi bali bubi abemulaba abeetimba ne bateekako bufiruta ne bagenda ku tiktok ne babigula obubina ne benjolanyola ne bayimba ebitategerekeka ne bamoolamola amaaso emimwa gyonna ne bagisiiga ne gibanga gye bataddeko buto ne gitonya n'oluvannyuma lw'okwesiigasiiga byonna n'okufaanana mu ngeri yonna gye bayinza okufaananamu bwe bamala okuva ku tiktok n'eggwa essimu n'agiteeka wali ennaku ey'obwomu n'eddamu n'emulumba kati ogezaako n'olowooza ti okwekolako n'ogenda ku tiktok n'okolayo kalayivu awo ensi yonna n'ekuba engalo n'opositingayo ekifaananyi n'ofuna likes 100 n'ofuna abakomentinga nga500 nti kati ekikuleetera enjawulo never. There is a problem of loneliness muvubuka gwe gy'oyitamu ekubonyaabonya ekuli obubi yeye kusuza ku WhatsApp ng'oli okwo owandiika nga ne byonyumya naawe tobitegeera n'oddamu n'otunula mu chat gye wanyumiza ekiro kyajjo nga teyina makulu nga weewuunya n'okwewuunya oba gwe wabyogedde oba yabadde muntu mulala kyekireetera abavubuka okukola WhatsApp videos ne beeyambulira okwo loneliness kyekireetera abavubuka okubeera ku tiktok live ez'obuwemu loneliness kyekireetera abavubuka okugenda masturbation loneliness amaka gagenda kukuwonya omutawaana gw'obwannamunigina ofune omuntu gw'ogabana naye ebizibu ofune omuntu gw'olinda okudda ofune omuntu akwagala watali kwakwakkulizo ofune omuntu akulabamu omuwe newankwadde nga abantu bayinza obutagulaba ofune ensonga lwaki oyina gw'okolerera era lwaki okola bw'obeera mukazi gwo ne gakumala gwe nolowooza olw'okulaakulana kubanga bw'ofunayo sinigize 5000 n'olyako akakomando ka 600 n'ogulayo ne sabbuuni n'ogulayo ne sukaali kiremu bikumazaako omwezi
kati onoolyoka owulira ng'obulamu bwatereera kyekikuwasisa omukazi kati atajje akusaba ekyenkya akusaba ekyemisana ate okuzaala abaana otandika okugenda mu antinento ate omwana alwale omuvubuka n'atuula wansi n'alyoka atunuulira obuvunaanyizibwa obwo bwonna n'agamba kansigale ku capati zange. Njagala nkutegeeze waliwo capati kye zitasobola kukola. Kyekyo Katonda kye yagamba nti tosobola kubeera wekka. Problem of loneliness. Amaka gagenda kukuyamba okukula mu kifaananyi kya Katonda kye yakutonderamu. Ebintu biri bisatu ebiraga nti twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Katonda ali bumu. Y'ensonga lwaki yagamba nti omusajja n'omukazi bwe basisinkana nabo bafuuka omuntu omu. Togenda kujjayo kifaananyi kya Katonda nga toyingidde bufumbo n'amaka. Kubanga mugo obumu obw'amazima mwe bulabikira. Okubeera obumu n'omuntu gw'otaakula naye. Obulamu bwo ne bugezesebwa okutuusa ku kisembayo. Amaka ky'ekintu ekigezesa obulamu bw'omuntu to the limits. Kigezesa obugumiikiriza. Ne kigezesa okusonyiwa. Ne kigezesa okulindako. Ne kigezesa obuteefu. Y'ensonga lwaki bw'ogayingiramu gayina kye gaguzimbamu. Gayina kye gakufuula. Galina kye gakuteekamu. Twagamba ennaku zino ezisooka essatu tugenda kuba tuzuukusa abavubuka kubategeeza bukulu bwa bufumbo na lwaki babwetaaga. Balekerawo okuzannyiranga mu nsonga zino. Balekerawo okuzisaagiramu. Balekerawo okulowooza nti nsonga za muneeno. Batandike okulowooza ku maka nga institution gye beetaaga okubeeramu mu kiseera ekituufu. Kyenva nkubiriza abavubuka mwenna nti okuyingira amaka n'obufumbo kigenda kuyamba okubeera omuwanika omwesigwa ow'omubiri gwo. Kubanga Katonda yagukuwa ogulumize erinnya lye si bw'agamba mu Bakolinso ekisooka 10:31. Obanga mulya, obanga munywa, obanga mukola ekintu kyonna kyonna byonna mubikole olw'ekitiibwa kya Katonda. Kaakati amaka olowooza tekagenda kukuleetera okuba nti omubiri gwo oguwonyezza emize egikuzikiriza. G'obadde omanyi nti emize egisinga obungi abantu bagyetabamu kubanga bali bokka. Si kyangu nnyo okuyigira muze mu bufumbo okuggyako nga bubaddeko ekizibu ekinene. Emize egisinga obungi egibonyaabonya abantu baagiyiga tebannaba kuba bafumbo. Kubanga obufumbo tebuggyaawo muze gw'oyize. Waliyo abalowooza kati kambeere mu kwematiza bwe naafumbirwa mbive kani yakulimba ne bw'onaawasa ogwo muze gugenda kusigalawo tegujja kuvaawo. Ekyo nkikubuulidde. Kaakati omubiri gwo olina gukuuma nga gwa kitiibwa. Omuntu amaze okufumbirwa kyava atandika okwambala mu ngeri yetegeerekeka. Naye abakazi abatakyabika ku bwereere bwabwe. N'otunuulira abakazi abakulu ali mu myaka 4, ali mu myaka 5, ali ku TikTok, anyuma ku mboozi za bwamalaaya. Bamalaaya nno bwamalaaya nno bulimu ebika. Waliwo obwamalaaya bwe buti, waliwo n'obwamalaaya bwe buti, bassebo ne bannyabo obwo bugwenyufu. Obw'ekika ekisinga okubeera ekyawaggulu. Era ogenda okwetegereza abakazi abafaananako bwe batyo nga teri n'omu ayina maka. Teri n'omu ayina bufumbo. Tunuulira abakazi abo abalina obufumbo n'amaka naye babeera bano abayimbi abayimba ennyimba ezitali za Katonda. Naye ng'ayina ddala amaka agamanyiddwa nti oyo mukyala gundi ne mwami we ye gundi. Tunuulira abantu abo. Ojja kubalaba nga public image yaabwe ya njawulo. Nga public image yaabwe erina kyebazimbamu. Ogenda okulaba ng'ekifaananyi kye bagezaako okulaga newankubadde nga bye bakola biyinza okubaleetera okuba nti beetaaga okweyambula n'ebirala, naye bagezaagezaako kasita bafuuka abakyala abafumbo ne bagezaako okudda mu shape n'obalabamu obuvunaanyizibwa. Obufumbo bujja kubawa obuvunaanyizibwa. Obufumbo bujja kubaleetera emirembe. Obufumbo bujja kubafuula ab'enjawulo. Okwe kuyita kwange kwendeeta eri buli muvubuka yenna awuliriza ebigambo bino nti omubiri gwo okugukuuma nga gulinga bwe guteekwa okubeera. Ekitiibwa ky'obufumbo kiteekwa okugumaamira n'ogusaanikira. Omanyi lwaki ogujaajaamya n'oguyisa nga bwe wandyagadde okuguyisa, n'ogukozesa nga bw'owulira bw'olowooza wandyagadde okugukozesa, n'otandika okwegalabanja mu mbeera yonna gy'oyagala okwegalabanjamu, kubanga
teguli mu kirungo kyonna kya kigambo kiyitibwa maka. Amaka gatuleetera okuyiga obuvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa obwo bwe tuyiga mu maka bwe butufuula ab'enjawulo. Obuvunaanyizibwa obwo bwe tuyiga mu maka bwe butufuula abantu ab'enjawulo okuva ku bantu abalala. Amaka gatuleetera okubeera n'obuvunaanyizibwa kye tuyita responsibility. Obuvunaanyizibwa obw'okulabirira abantu abalala. Obuvunaanyizibwa obw'okulabirira abantu b'ovunaanyizibwako. Teri kintu kireeta buvunaanyizibwa. Teri kintu kireetera muntu kukola nnyo. Teri kintu kireetera muntu kufuba nga tatuula. Teri kintu kireetera muntu kuyiiya na kulowooza nga okubeera ng'alina abantu b'avunaanyizibwako okulabirira aba buli lunaku, naddala abo ab'omu nnyumba ye. Obutaba na maka kireetedde bangi obutaba bayiiya. Obutaba na maka kireetedde bangi obutaba batetenkanya. Bantu bameka gwe bowulira mu nsi abagagga batalina maka? Olw'ekyo basibo ne bannyabo abawulira ebigambo bino, abavubuka amaka gagenda kukwongerako kinene. Kyova olaba nti abavubuka bangi batya okuwasa kubanga batya obuvunaanyizibwa. So nga ate obuvunaanyizibwa bwe bugenda okubafuula ab'enjawulo. Obuvunaanyizibwa bwe bugenda okubafuula ab'amaanyi. Obuvunaanyizibwa bwe bugenda okubafuula abantu abalala. When you fear responsibility, you are fearing progress. When you fear responsibility, you are fearing growth. When you fear responsibility, you are fearing increase. Buli woti obuvunaanyizibwa by'oli mu kutya. Nze siyinza kuwasa sina galiisa mukazi. Nze siyinza kuwasa sina gazimba nnyumba mukazi kusulamu. Nze siyinza kuwasa sina galabirira baana. Nze siyinza kuwasa sina gankubira ssimu. Tolowooza nti weeyambye. Wesse. Buli lwe wejjako obuvunaanyizibwa omugaso gwo mu nsi gukendeera. Buli lw'odduka obuvunaanyizibwa amagezi go gasibira mu kifo kimu ne gateeyongerako kugaziwa. Buli lw'odduka obuvunaanyizibwa toyina biseera bya mu maaso bitegeerekeka. Olw'ekyo yingira amaka oyiga obuvunaanyizibwa osobole okubeera omuvubuka ow'enjawulo. Osobole okusenvula okuva w'oli okweyongerayo. Kubanga kati awo w'oli ogenda kutuuka okukoma nga tolina na buddukiro, nga tolina na gyodda, nga tolina ky'oyinza kweyongerako. Omuntu yenna aganye okuwasa kaavu ye ey'okugenda mu maaso teyambuka kimala kubanga amatira mangu ne byalina. Already ali mu comfort zone olw'obutaba na maka. Katalina kintu kimusiikuula mmeeme kukola na kisingawo. Talina kintu kimusiikuula mmeeme kuyiiya. Talina kintu kinyigiriza bwongo bwe kulowooza. Gy'olaba nti omuvubuka bw'agaana okuwasa n'agaana okuyingira obufumbo, weetegereza ebirowoozo bye nga bigaanye okunywera. Olw'ekyo nva mbasaba abavubuka okuyingira obufumbo, to learn responsibility. Obufumbo bugenda kubayamba okuba ne legitimate sex and children. Okuba nga bwe muyingira mu kikolwa eky'obufumbo mukiyingira mu butuufu bwakyo, legitimate sex and children. Abavubuka bayingiza abawala naye ng'atunda ku ddyo ne ku kkono. Omuwala ne yeefubitika ennyumba ng'alinga mbega. Najje w'omuvubuka ng'agudde kava yeesibye ebitambaala ku mutwe alinga mu Taliban. N'alyoka yeesogga ennyumba, omuvubuka agimuyingiza n'alingiza ku ddyo n'alingiza ku kkono n'alaba nga tewali alabyeyo n'azzaawo oluggi ne lukoya. Njagala okubategeeza abavubuka abakyakola ebyo, eyo engeri y'okwegatta teri legit. Y'ensonga lwaki mwegatta mutya.
mwegatta mweraliikirira mwegatta muti ebinaavaamu olumaliriza okwegatta nga obukerenda buyingirawo anti munnange saagala obeere lubuto naye obufumbo tebubeeramu bintu ebyo kaakati wasa olunyi lwaffe kyeruva lwagambye nti okusinga okwakanga wasa olimu okutandika okulingiriza manyi n'ebibbe nabyo tebiriika anti omira bumizi togaaya abaana abawala abavubuka mubateekeko embeera ebaagazisa okuwasa abaana musobole obbawa future ennungi teri kintu kya muwendo nga kuzaalira mwana mu maka nga galimu taata ne maama abakkiriziganya nga basanyufu kino njogera mazima mwe abakulidde mu maka nga temukuze na bakadde bammwe nga temwabalabako oba nga taatawo yazaala abaana bangi ekyo mukirabye omwana akula bulungi ng'akulidde ku bakadde be babiri ate nga balina enkwatagana naye ka tulina abaana bali abatali legiiti bangi kyovula nti baana bangi badduse ne bagenda ku nguudo bakuze n'emitima nga janjaba bakuze n'obulamu obutalina kye bwagala baakyawa buli kintu kubanga obulamu bwabwe tebwaweebwa mukisa kula na bakadde bwabwe ddala n'olyoka ozaala omwana ng'ate agenda kufuuka kizibu eri nsi kubanga omuzaalidde mu kiseera ekizibu ekitali kiseera kyakuzaaliramu bavubuka bangi abatasobola kukulaakulana olw'abaana abo abaazaalibwa mu kiseera ekitaali kituufu omwana yamutomera obutomezi mu siniya 4 siniya 5 tamwetegekedde naye situla obuvunaanyizibwa mu myaka ate gyandibadde akoleramu ebirala kati progress ye neekaluba nnyo ku lw'obuvunaanyizibwa bwe yasitula ng'akyali muto abavubuka mbakubiriza abavubuka mbateekesaako essira muyingire amaka n'obufumbo muve mu kusaaga muve mu kulowooza nti bino ebintu byakusaaga no mazima amaka mugeetaaga kubanga gagenda kubafuula abantu ab'enjawulo mwekwasizza ensonga nnyingi eziganya abavubuka okutandika amaka lwaki leero mbabaddeko nnyo kubanga be batandisi b'amaka era buvunaanyizibwa abo okulaba nti bagafuna kubanga teri muwala agenda kukwana muvubuka amuwase kati kyenva ntadde emphasis ku ekyo newankwadde nga n'abaana abawala nabo mbagamba ekigambo kye kimu kubanga nabo mulimu abataagala kuba mu bufumbo abalowooza nti okubeera mu bufumbo kikolimo abalowooza nti okubeera mu bufumbo bufuge abalowooza nti okubeera mu bufumbo kuyigganyizibwa endowooza ezifaananako bwe zityo za kikaafiiri za kito tezizimbiddwa ku bwa Katonda endowooza ezifaananako bwe zityo tezizimbiddwa mu mwoyo mutuufu abakazi olwokuba bafunyeyo kasente nabo ne batandika okukola nabo ne batandika okukalegako manyi omukazi kasitalega ku ssente bw'ati okutegeerako kutandika okufuuka ekizibu bakazi batono nnyo abasobola okusimatuka bakazi batono nnyo abasobola okusimatuka amaanyi g'ekikomo ky'okukwata ku ssente kati abaana abawala bangi bakutte ku ssente ne ziwera mu nsawo zaabwe n'abala akakadde n'azzaako n'akalala kyasooka mu bwongo bwe kati omusajja si kyamwetaaga ani yakugamba nti omusajja omwetaagako ssente zokka era bw'obeera ng'oyingira mu relationship ng'omusajja omwetaagako buyambi bwokka kati gwe teweetaaga kugibeeramu kubanga tonoonya kibiina kigabirizi kya buyambi tonoonya kibiina kigabirizi kya buyambi bw'oba ng'onoonya kibiina kigabirizi kya buyambi olukakati genda obinoonye kubanga gye biri ebiina by'oyingiramu ne bikuwa emmere ne bikulabirira ne bikukuza n'ebirala kaakati togenda kuyingira mu bufumbo mbonoonya kibiina kinakugabirira buyambi toli kateeyamba tegeera amakulu g'amaka otegeere engeri gy'ogenda okugayingiramu otegeere engeri gy'ogenda okugajjagulizaamu n'okwebaza Mukama ku lwago. That is the importance of marriage. Kyenva nayagadde okumala ekiseera kinene nga mbalaga obukulu bw'obufumbo na biki bye mwetaaga okumanya ku bwo n'okumanya ebirungi ebibulimu mulyoke muyaayaane ng'abavubuka okulinnya ekigere kyammwe mu maka mulyoke muyaayaane abaana abawala n'abalenzi okubeera ekitundu ku bufumbo. Olunaku olw'enkya tugenda kutandikira awo
tulyoke tulabe ebintu ebyenjawulo abavubuka bye bateeka okwaŋŋanga ate n'engeri gye bayinza okweteekerateekeramu obufumbo kubanga nakyo kikulu. Mukama nsaba abawo omukisa akawungeezi ka leero katusabe. Yesu tukwebaza kubanga otuwadde obulamu. Weebala okwogera naffe olunaku olwaleero. Ebigambo ebyogedde gye tuli Mukama bifuuse ekisa awamu n'amaanyi. Kkiriza bitukyuse twongere okuzimbibwa n'okunywezebwa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Mukama abawo omukisa.